TV ez'enjawulo munnange tusaba obabuuzeeko. Njagala okubalamusa nsanyusa okubeera wano. Kati soko tunoletinga ekitole n'okunsooka ku kesikliniki ekizibu ki kesikliniki mbadde nza kulaba dokita wange asobole okubategeeza ki kyennyina okukola abadde ajjanjabyeko kuba nagenda gyali about a year ago nagamba kasooka ajjanjabe kalabe kuba ekizibu kyo bakiraba nzaalinsiga so najja nga nzijanjaba eddagala ne ligaana ne bateeka ne kubyuma kati mbadde kukyumira kwendi ngenda ku dialysis emirundi 2 buli week mbeerako ssaawa 4 that is about 8 hours every week ogamba okyali mwana muto etukola transplant ojja kuyamba byonna biteredde kubanga kino ekyuma bw'obanga oliwa kibeerako buli wiiki ezo sente ogenda zijja wana kati mwendi nyambibwako buyambibwa kuba buli muntu akimanyi mbadde down for 1.5 years sikola naye nebya covid ne biyingiramu kale nkimanyi buli muntu takola era nkimanyi naye era abantu ti babadde bankwasaganyizaako mukama abadde mulungi era nga babadde bankwasaganyizaako nsaba bongera obunkwasaganyizaako tikikole kiggwere ddala ebbanga lyetuwasamanga tuli naawe naddwaliro obuzibu bwali bulala bwali ku mutima anti kidney eno bweyononeka ejja eno ebintu bingi naye kati bagenza okusemba okukebera nga omutima tegulina nnyo problem amawuggo tegalina nnyo problem naye kati kidney eno yeetaaga okushuusa kimu kitererere ddala nzemu nkole bulungi emirimu gyange nga buli nali wasinza kubeera ku kyuma paka watya nga mukama yampa emyaka 7 nabeera ku kyuma paka era sente zinaavaawo ezo kuba zo zirina kubeera za kashi bantayimu bagenza okugamba nti omutima gwetaaga kidini okugutransplantinga nga bajjanjabyeko bali bamanyi kiyinza okutereera naye kirabika kigaanye twetaaga transplant era yesobola okukitegeeza byonna byonna embeera y'omutima gwo gubadde gwatuuseera omutima gwo tegulina buzibu gambye nga bwegambye nti bazemukebera nga gwo tegulina buzibu ebisigalira Evelyn ntera nnyo okubeera naawe mu ddwaliro nga bagambye nti Evelyn Lagu tumuzizaayo mu ddwaliro tumuzizaawo omuvubuka oyo yabeerawo 24/7 waliwo n'omulala babeerawo bange babeerawo nabo bajja naye kati eddwaliro lyendimu nga bwoliraba banzijanjabira ntebeetaganye bantu bangi and then nange mba neetagana embeera n'omuntu gwendi free naye so that's why otherwise baganda bange bali era bajja ne bamba transplanting kidney batugamba nti ekiseera ekisinga etandikira mu famire then wakonfamiza omuntu gwemunakwatagana famire yange erimu omuntu ayaddemu bwekiba kigaanye that is when you recommending ofuna omuntu omulala naye naye byonna byonna ekyabireeta bino byebagambamu ne batraffickinga organs so kati bali very strict you can only use your family member oba si kyekyo nemuwandiikira ddala ddala ebintu nga bingi you have to get a lawyer nebakutwala ku ministry omuntu aba nga agenda kuteesa kubanga abantu abamanyi okwefa nakublackmailinga olwedde oli mulwadde olina stress agenda kwongera stress omusa ayinza n'okukutta nga kiyite kyakusse mukumitinga omusawo kyemanyi nti kufalima waadi omusawo esente akugambye zenkana ki nga tugenda ku operatingira bibulwa ngambye operation gya recommending abantu kuba akasirikala abantu 8 arecommendinga India twetaaga sente miliyoni kitono nnyo miliyoni 15 ku bibiri kubanga mba ngenze ne bankolako ate namba nyinosooka nembeera ne healing process nakubaako eddagala kubaako ew'okusula byonna ebyokukozesa byonna bino bibeddewo oli mu industry bantu kiba osobola okugamba nti bambi bano bambeereddewo livalona okuba nga artist kubanga bakubeereddewo romantic entertainment bangi nnyo aromatic bonna babaddewo bakayimbira aromatic waliwo n'abali ebweru diaspora abayimbi abagenda n'abazanyi bonna olaba nti wali asigadde mukamooto omukyala bajuliana bonna baavaayo mukamooto barema bonna banyambyeko and still bakyalimu kimanyi oda bagamba we are still standing be strong tugenda kukola buli mukyasobola abantu balowooza Kampala wano basobola okuyamba bamenye ebintu kutivizenzawulo abantu abasobola okunyamba siyinza kugamba nti nonono kubanga abantu mwe bali bangi I have a lot of funds wali abantu abanjagala obwagazi nga balina ne ssente zaabwe nga bagala n'okuyamba so saagala kumenya nti nonono naye abantu abayamba bo bangi era nsaba kunyambe
kati ku bagagga abo like abagagga abo bennyini betuggala omenye basobola okuyambayambako abagole abantu abayamba beteruddaga Bishop amafiina senga kulanna malangi so abamala of course ba program yona inasenza jetika mama na race yes manyi wa kumulaza kama yaleta kirago ba malaika eliao banga omukyala tameka nasanga kono lunaku n'olumu era nga mama bwabeerawo bange buli kaseera naguluba nange yeah, n'abantu kinoomu omuntu ayinza okugamba aba kampani yange sponsorinzeko Evelyn nja kuba musanyufu nnyo nga munyambyeko nange mbeerewo nengera okukola ebyange n'okuweereza eggwanga nga mwebadiniramu. Evelyn, in case olinga ayagala okusindikira akasente ayinza kasindika ku ki? Bagenda kukozesa namba yange MTN 0776 anamobili 3 eri mumanya gange Evelyn nakabira then olo Airtel eri 0753 424237 just okyusa code Airtel yo eri mumanya Aisha Namatovu oba bank account yange eri mu Centenary Bank eri 320-182-5597. Nze Dr. Kalyesuubula Robert ndi musawo wa Nsigo ndi wano ku kampeyini ya Evelyn Lagu ng'abasinga bwe mumumanyi omu ku balwadde bange benzijanjabidde ebbanga eriwerako. Evelyn yajja gyendi nga omwaka gumu emabega ne tugezaako mujjanjaba twagenda okizuula ng'ensigo ze zalwadde ne tugezaako zijjanjaba ne zigaana era oluvannyuma ne tumuteeka ku byuma ebyoza ensigo bye bayita dialysis. Ebyuma bino bya bbeeyiko kuba Evelyn yeetaaga $1.5 buli wiiki okukola dialysis. Kaakati engeri gy'akyali omwana omuto ekisobola omuyamba kyakugezaako mufunira nsigo era yeeyo kampeyini etuleese wano kuba ensigo ze zombi zalwala tugezaako kufuna omuntu ayinza otuyamba. Twafunye dda omu ku bantu be asobola otuyamba ne bamuwa ensigo eno naye obuzibu bw'ensigo zino ntino wano mu Uganda tetusobola zirongoosa zisimbuliza atuba tulina okunoonya sente ne tumutwala ebweru tutera kukozesa India ng'era ekyo kyetaagisa sente wakati $1,150,000 n'ebibiri okubanga buli kimu ekyetaagisa kikolebwa. Kaakati kyekireese wano okubeera omu ku banaayamba Evelyn mwe bwe mumanyi nga Lagu asobole okubeera nga obulamu bwe buwonyezebwa. Actually Evelyn bw'atafuna transplant eno oba bw'atakola dialysis abeera ayinza okufa kuba kati obulamu bwe byebyo tebwetaaga okubeerawo. Zeetaagibwa mu bwetaavu ki akola kyekyo bbanga ki zandibadde ng'abazungu bwe bagamba yesterday singa yabadde nazo ejo yandibadde aziga so wazifunira wonna bwe twetaagira kuba bw'atafuna transplant eno aba ayongera okukozesa $1.5 buli wiiki. Ekyo ekitasoboka kuba naye sente wazijja watono bamuyambako buyambi so kati amufunidde ensigo obeera omuwonyeza obuzibu obwo ate bw'ofuna ensigo obulamu bwe obuddawo era nga Evelyn ono bw'anaaba afunye ensigo eno ne bagimuteekamu ajja kuddamu abakubira omuziki okumala ng'ebbanga lyonna lyemu Katonda ly'aba amuwadde naye awatali ekyo obulamu bwe kati amala kumpi essaawa 20 mu ddwaliro buli wiiki ng'ali ku kyuma kino ate era tekimuwonya kimwongera kubeerawo n'abeerawo katono abeera munafu naye bw'afuna ensigo ajja kuddamu abawe omuziki gwammwe guli era gwe mwetaagamu abavubuka abato. Is there any testimony nti oba waliwo omuntu nobota tugamba linnya lye oyinza okuba wamutwalayo nze kati nakakolera mu byensigo bwe natandika mu nsigo nakazikoleramu emyaka 10 nakaweereza abantu 8 e India bonna bakoze bulungi okugjako omu sente ezigula eddagala zakola ki zamugwako oyo Katonda n'amutwala naye abantu abalala bonna bakoze ki bakoze bulungi so babatwala. Twogera ku nsigo ezisengejja obukyafu mu mubiri tetwogera ku nsigo zino ez'abasajja ezizaala
nawuliddewo omwe yali agamba nti bwe bakugjamu ensigo tozaala no towangala nakuwangala. Ensigo zetwogerako zezino ezizaala ate tetukwata bukwasi bantu ne tubajjamu nsigo, tubeekebejja ne tugenda ku boodi eya Ministry of Health netubuulira nti oyo omuntu asaanidde era asobola okukola ki okugaba ensigo. Of course tetusobola tutandika process eno kozi nga tutegedde nti ebikozesebwa weebiri ate nga ebikozesebwa ebisinga basically sente. Bukulumidde ebbanga oluusi n'owona ozo otereeramu ng'ate obuddayo basimba obeera ffenna ennakasiro ng'ate omutima gwe guli ku masannyalaze. Tutuuse kutya? Tutuusewo dokita yaŋŋambye neŋŋamba ambayite mbabuulire tugenda mu maaso kuba manyi abannayuganda basobola okunyambako kubanza enganda zikyasobola katimanyi mbadde tawuni kimanyi nabo tebali bulungi olw'embeera ya covid era njagala n'okwebaza bonna bambeereddewo kuba up to now babadde bangi abambeereddewo sobola kamalayo okusingira ddala mama nabeiso baana kati yakyansasulira dialysis tannabakulekeraawo naye kino yagambye kyagenda kisobola kikola bwomu so nenzijja nsaba okuyambibwako naye nasobola kyonna kyobacontributing sobola okunyambako sobola okuyita ku namba yange ya MTN ya Airtel oba account namba yange Centenary Bank zengenda okubawa kati omanyi kyetuba tukola saba nno obuyambi ebyaddala